Buli anakwatibwa mu musango guno obanga wenyigidde kwabo abamu abagenda okubanga bazza omusango guneeno ogenda kubanga oteekebwa kalaba. Akalaba kyekikwe kuteekamu omugwa mu bulago ne bakutuga paka lwofa oba okuteekako ekigoye ku maaso ne bakuyiwako amazzi mpaka lwofa oba okutemako obutemi omutwe, kisinziira akalaba bagenda kakola batya. Mu biveeko ebyo bye tubadde tumanyi nti nno abakola emisango gineeno bagenda kubanga bagenda mukomera emyaka 7. Ebintu nno byakyuseemu. Omukulembeze akawaŋŋamudde n'agamba ekitono nnyo oyinza okusibwa emyaka 15 oba n'osavinga kye bayita life imprisonment. Life imprisonment kyeki kwe kubeera mu kkomera obulamu bwonna bwonna obusigalidde ku nsi. Gwe wenna atannaba kubanga obitegeera yessaawa otegeere mu katambi kaneeno kekoze olunaku olwaleero imbateereddewo akatambi kaneeno mu maloboozi ge mutegeera obulungi era abantu abagenda okubaamu nsubira mugenda baricognizinga nga mubawuliriza buwuliriza. Jjukira nti enze Sheila Adita am ever at your service. Nze nabagamba subscribing otwekumireko ekigambo wekirikwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ebirenga ekutuukako bulungi nnyo ogiwulirize oba ogirabe ogirayikinge commenting otubulire erinnya lyo netform owangalira. Ife tujja kubeera nga tukutumirako. Jjukira bw'oba subscribinze oba ofuuse omu ku ba committee member awo nno ng'osobola n'otubuulira ku ki kye tulina okwogera ku gwe kyoyagala okuyisaawo ensi ebirenga ekitegeera. Tugenda bateerawo akatambi ebisiyaga byafuuse ebisiyaga ebintu bikyagenda mu maaso tubadde tubituwalanga ebyokusaaga nga bala balowooza nti ne gavumenti tefaayo ekintu yakivuddemu era ng'abasiyazi ne batandika okuliisa ekkuli nga bagamba batuwangudde. Kati nno kibaweddeko nga palamenti etuuse ku nzikirizaganya ne bagamba ebisiyaga tebiri mu nnono yadde mu byobuwangwa byaffe. Abagenda okubanga bakwatibwa bagenda kubanga bateerebwa kalaba, bagenda kubanga basavinga obulamu bwabwe mu kkomera. Abo bonna abanakwatibwa ng'oli bamukuta ayina gwasiyaze oba okuyingiza omuntu yenna mu bisiyaga kyekino ekigenda omutuukako. Njagala naye weewulirireko katambi kano oleme kulowooza nti bigambo byange. Yenze Sheila Adita. Paalamenti eyisizza etteeka erikangavula abasiyazi n'okulwanyisa obugwenyufu buno mu ggwanga ebibadde bifuukidde eggwanga lino ekyambika. Mu tteeka lino paalamenti eweredde ddala omuze ogw'obusiyazi era eyisizza ebonereza ebikakaliri abantu abagwenyigiramu, abatumbula obusiyazi, abasikiriza abalala okugwenyigiramu n'abakabasanya abaana nga bayita mu muze guno. Abaka ba paalamenti 389 be bawagidde ebbago lino nga liyisibwa ku babaka 529 abalondebwa mu paalamenti ene11. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga abaka 176 be beetaagibwa okwagira ebbago eryo okuyisibwa nga kaakano abawagidde ebbago lino 389 basussemu abo 176 abeetaagibwa. Mu bbago lino omuntu yenna anaayingizanga omuntu aliko obulemu mu bikolwa eby'obusiyazi oba omuntu gw'ayinako obuvunaanyizibwa, omuntu oyo n'afa oba n'amuwereba ekirwadde eky'obukaba, ekibonerezo kyakuwanikibwa ku kalaba. Mu tteeka lino omuntu yenna anaasingisibwanga omusango ogw'okukusa abaana abatono abayingiza mu bikolwa ebya Sodoma naye waakusibwanga mayisa. Okulaba obutambi obw'obuseegu obukwata ku bugwenyufu buno oba okusoma ebitabo ebirimu ebikwata ku busiyazi, ekibonerezo kyakusibwa mu kkomera emyaka 20. Abaana abato abali wansi w'emyaka 18 abanenyigira mu bya Sodoma ne Gomora nabo baakusibwa emyaka 3, wabula bano si baakutwalibwa mu makomera awasibibwa abantu abakulu, bo baakusibwa mu makomera ag'abaana abato. Mu tteeka lino era abavunaanibwa ogw'obusiyazi n'okwenyigira mu bufumbo bw'ekikula ekimu okwekwasa nti bantu bakulu era baakikaanyizaako kye baakoze, paalamenti ekiweze kisaliddwawo nti abantu bonna okwenyigira mu bugwenyufu buno musango gwennyini era ebibonerezo byago bikakali nnyo. Bannyini bifo omunaakolirwanga obugwenyufu obwo singa kizuulwa nti baakimanya kyokka ne batabuulira babuyinza, paalamenti esazeewo nti singa omusango gubaka mu vvi buli omu waakusibwanga emyaka 10 mu nkomyo. Okutumbula omuze ogw'ebisiyaga mu ggwanga, paalamenti eyisizza nti abakwatiddwa n'abasingisiddwa ne basingisibwa omusango ogwo basibwe emyaka 20. Omuze ogw'okutumbula ebisiyaga gwali guteekeddwako ekibonerezo kya myaka 10, wabula abaka bakyongezza okutuuka ku myaka 20. Omuntu mu bugenderevu agezaako okukaka omulala obusiyazi naye ng'ekikolwa kino tekinnatuukirira naye waakusibwanga emyaka 10.
okugattibwa mu bufumbo bw'ekikula ekimu oba okuteekateeka omukolo ogw'obufumbo bw'ekikula ekimu n'abo bonna beetabye ku mukolo ogwo nagwo gufuuliddwa musango era baakusibwanga emyaka 10. Sipiika wa Paalamenti Anet Yanitamo ng'agambye nti Paalamenti okuyisa ebbaga eri ekikoze kutaasa ggwanga lino n'empisa zaffe. We are doing for the people of Uganda. This house will not shy to restrict any right to the extent of the house recognizes, protects and safeguards the sovereignty of this country, the morals of this country, the cultures, and will always legislate for our people. Asumani basalirwa nnyini bbago lino era nga yaliko ng'ojja okulituusa mu Paalamenti asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nti akozesa obwangu obw'ekitalo okussa omukono ku bbago ly'etteeka eryo. Have gone through is what all of you have gone through in one way or the other. But we want to thank you. We only have to pray, Right Honourable Speaker, that my colleague in Entebbe takes the signing of this bill as a priority. And the gesture he exhibited last time should be the gesture he should exhibit this time. Thank you. So that we don't come back here and we are talking about 60 days overlapsing. I want to thank you. Fox Odoyo mbaka yawakanyizza ebbago lino agambye nti abaka bangi bwaba nga basazeewo baddembe nabo abali wakanya bawadde ensonga zaabwe era zaategerekese. Today you permitted me as a minority to have my say and the majority had their way. That is how democracies work. I thank you. Thank you. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti kaasubire nti ku mulundi guno omukulembeze w'eggwanga teyeekwasa ensonga n'okwekwasa abayisizza ebbago lino nga ye kyasuubira ye pulezidenti okulissaako omukono. This time round, the curious casual presence of the Prime Minister has been observed today. I hope it's the other time we were undone by the Prime Minister all the time. And the Prime Minister has been casually present, but we take a note. I hope it won't be a precursor for another round of wasting taxpayers' money and resources. Madam Speaker, thank you, and I hope the head of state, speaking in tongues the previous day, will be able this time round to speak right on this particular law. Kikakasiddwa nti abaddu ba Allah abayisiraamu mu nsi yonna baakutandika okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Mbuzizza ekibuuzo kyangu gwe basiya gaamala. Nekugamba amala. Nagambye amala. Like amalira mu waya oba amalira kweri pulogulaamu gy'oteeka. Ate bw'amala nze wemba musiyaga n'amala. Agamazzi nze ngalembekanga nywa bunywi. Nze ngalembekanga nywa bunywi mba njagala amala emirundi ng'ena gonna nga nywa. Mbuuza amalira mu paati ki? Eri gy'okalakata oba amalira eno mu kebo? Wamala mu kebo era wamalira. Wonna wamala n'eri gy'okalakata naye ebaayo era agavaayo. Sweet water oyo omutegeera. Wangi? Lumu wayogerako ku video owakana n'abakyala mbu bawa abantu susu mbusi mazzi. Kati ene waffe omwana akuwa amazzi gali. Akatambi ako okawuliriza bulungi nsuubira bw'oba nga toli kiggala of course okawuliriza bulungi bw'oba toli muzibe era okalabe bulungi nnyo n'okekkaanya ebigambo ebyo tebivudde mu nze ebigambo ebyo bivudde mu bakulembeze bennyini nga babisindikira immwe Abannayuganda mwenna abaagala okuba nga mulemezawo omuze guno ogw'ekisiyaga ne babategeeza nti bannange mugenda kuttibwa engeri yokka ey'okuwona okuttibwa okuwona akalabba ng'opulakitisinze kino ekintu kuyenso y'engeri yokka ey'okiva mujjukira Abannayuganda tuvuddewo ne tuteekayo obunkenke bungi nnyo ku nsi yaffe ne tukola obutambi bungi nnyo ne tuwoggana nnyo ab'amadiini ne bavaayo abakola mu Paalamenti ne bavaayo abazadde ne bavaayo
byo ne beekubira omulanga olw'ensonga ebisiyaga bibadde bifuusa ebisiyaga mu masomero abaana babasiyaga abaana bato babayingiza bigurupu by'okusiyaga ate abasiyazi bennyini ne bavaayo ne beewaana kaakati nno omukulembeze amazina akawaŋŋamula n'agamba mwe temugenda kunsinza maanyi Anakwatibwa yenna tugenda kukutemako mutwe ogenda kuteekebwa Kalaba. Jjukira nti Kalaba mu ggwanga lyaffe Uganda kaali kasirikamu era nga tebakyakakozesa Kalaba ako kaali kakoma ku mulembe gwa Amin Nobote mwena abasomako ku history kakolebwa nnyo era abantu bangi nnyo abafiira Kalaba n'abajjajjaffe baatugibwanga nnyo nga bakozesa bulaba era ekifo ekyo gye kiri kibadde nga kyabulambuzi era ng'omukulembeze waffe w'eggwanga Uganda yali yasirisaamu okuttira abantu ku Kalaba olw'ezo ensonga ezaaliwo. Kakati n'agambye imwe abasiyazi abakola ekikolwa ekitali immoral ekitali kyampisa tugenda kubanga tubagirawo ddala mulemeke tukomye ku nsaasaanya y'ebirwadde ebigenda okubanga tebinnaba kumanyikwa ne ku buseegu obuyitiridde obungi mu ggwanga lyaffe Uganda twagala kubanga tubiteeka ku stop. Yenze Shila Adita njagala mmanya endowooza yo ng'oyita mu comment section commentinga gw'otowooza omukulembeze kyakoze kirungi oba nedda byonna katubisange mu comment section. Embagala nnyo Yenze Shila Adita, subscribinga, likinga, commentinga, notification bell tugirabira embagala nnyo. See you.